tugenda kukozesa ennimi bbiri basebo ne bannyabo olw'ebizibu bye tutuuseko olunaku lwaleero. Tusookera ddala okwebaza Katonda nti tetulina muntu yenna alumiziddwa bubi nnyo era tetufunyeeyo muntu afudde. Ekyo tukyebaza Katonda. Situation ebaddewo buli muntu agiraba ebadde yankuba, it's a natural disaster, naye kiba kikulu nnyo obutabeera insensitive. Twebaza Katonda nti ffenna tuli balamu era ne we tujjidde ku ssaawa eno olaba nti nanyi promota azzeemu n'amaanyi akaseko. Joseph waali naye azzeemu akaseko n'amaanyi. Emabega wa buli kibi wabaayo ekiki ekirungi. Mu nsi bw'ofuna challenge osobola okuwa ekigo naye ekintu ekikulu ekibeerawo, can you stand up immediately and move? So tukkiriziganyiza tugenda kubeera ne press conference ngenda ku Tuesday jja tuyite bannamawulire officially tulangirire official date eya concert eno, era nga tumanyi nti concert eno gyeri mu weeks zino ebbiri eziddako, naye tugenda kubawa official date olwokubiri. Then tugenda kubayo n'okusaba ku Sunday kw'abatono abayimbi ne organizers, si kwa bantu bonna wano e Lugogo, twongere okuteekamu essaala kubanga gy'okoma okuba omunene ne challenges ezijja gy'oli gye zeeyongera okuba ennene ne Katonda obungi bwe bw'omwetaaga. So n'olwekyo mwebale nnyo mwenna abakavalinze. Ab'emitima emibi tubasaba emitima emibi mugiddeko kubanga tomanya lwaki Katonda Kamiiri leero tamukkiriza kuyimba, ayinza ate omuyimbisa mu ggulu mu wiiki bbiri. So n'olwekyo mbasaba mweddeko nga Bannayuganda, si kyekisoose ate si kyekisemba. So ku Tuesday tujja kubeera ne press conference. Leero sigenda kubakkiriza bannamawulire kubaako na bibuuzo ng'ennaku ku lwokubiri bangi kimu kyokka. Abadde ne extra shows konsati zonna zisaziddwamu zigenda kwongererwayo lwa nsonga nti tosobola kgenda kukola extra nga tetosoose main. Tetwagala bantu baffe bali balowooze nti tugendayo just kubajja mu ssente. No, twagala balabe experience yabadde e Kampala, ate experience ebadde e Kampala gye tutwalawa Embarara, gye tutwala e Masaka, gye tutwala e Luweero. So tetugenda kgenda olw'okuba nti abantu b'e Luweero babadde ready. Twagala tugenda okugendayo nga ne Kampala ekoze eki ematidde. So tugenda ku communicating ekiro kya leero ku press release egenda okwogera dates, then tubeere ne press conference egenda okunnyonnyola ensonga zonna eziriwo n'ensonga ezigenda okuddawo. Mwebale nnyo, tujja communicatinga tubagambe essaawa. Ku lwokubiri definitely press conference ejja kubaayo ku ssaawa 4 ku makya. E Lugogo, buli kyonna kyonoonya ku konsati ya Joseph Mayanja, gwanga muje, Dr. Kigwerawa, Lugogo. Mwebale nnyo, mwebale nnyo.